Uganda y'enkya. Naye nga nze Omuganda mpulira ennaku nga ndabye bassa abantu kubanga ffe omuntu ne bw'aba nga afudde bw'omu nga yafudde na lumbeeru ne Ssaabasajja tumwetondera. Ekyetonzesa tetumanyi oba tetwayogera mangu nnyo nga waliwo eyandimuwedde eddagala n'awona ne guyinza okuba omusango gwaffe. Tetumanyi oba ffe mu kulabirira wano ffe twasobya amala ffe. Ate kiyinza okuba nga Katonda kyovula nga tumwetondera ate naye atusonyiwa okuba nga tetwalabiridde bulungi kubanga obulamu kintu kikulu nnyo. Naye mmwe obwammwe bugendera mu ngalo n'omusirikale ayinza okubalaata. Oli yasobeza etteeka. Nsimanyi obayo baba basirikale naye ndowooza tulina okunoonyayo erinnya eddala. Mu Uganda temukyali musirikale naddala abapoliisi eyo tekyali poliisi. Kati omuzireyo ku kibuuzo kyo tugenda kufuna tuli mu kulonda tugenda kuba tutyo. Okulonda kuba n'emitendera mwe kuyita nti bwe tubanga abantu abagize okweteekawo batubalonde batukulembere tubasuubira okutubuulira kiki kye bagenda okutugira ki. Era nandisuubidde nti omuntu yenna akola kampeyini asooka kubuulira Uganda eri bweti oba yali bweti kakati eri bweti. Nze njagala twongereko kino ne kino mu myaka egijja 5 kabe kasinge ne bwe girigenda 20 n'omulala n'aba n'ekiki ate olw'okubanga abantu tuli bangi buli omu alina endowooza ye. Kyekyali kitukozesa ebibiina by'obufuzi ti omuntu bw'aba nga alina kyalowooleza okufuula Uganda ne mwegatta wamu abalowooza ekyo muyinza okugaa nti tulina okukulaakulanya bya bulimi kati. Mulala nti ng'ebyobulamu bikyali bubi, mulala n'agaa nti ebyamasomero, mulala n'agamba kyonna ekiba kivuddeko. Kakati n'olyoka otunula mu bantu abavuganya ng'owuliriza oli kyagamba bw'anaakikola kinaakola kitya kinaakwangulira kye gw'olyoka osalewo ani alina enteekateeka ennungi eneebanguya okutuuka gye mwagala okugira kituuka. Naye n'okulaga gy'olaga naye mmwe bamawulire mumbuulire bano nga mbawadde okumbuulira ng'oggyeko ga nti twagala change. Waategedde bali kye bagenda okukolera ekyo ne kibeera ku sayidi y'abasimbyewo. Naye nate bw'obanga onoolonda kitegeeza tulina okufuna akakiiko nga tekakubwa ku mukono nga keetengeredde kubanga kaagala amazima gagire ki. Naye bw'oddira omuntu ali mu buyinza n'omugaa nti ate yakalonda yakakulira simanyi oba ekyo kya butegeevu naye ffe bye twalabalawo ddala nti constitution yabiyiwayo kubanga yayagala yeero naye ayagala okweyongerayo ate ekibi tubasasule ssente neze tutabasasudde bazibba nga kati boolaba buli lunaku mwayiya n'ebigambo by'obubbi ne tukijjawo tukiyita embezzlement corruption whatever naye nga babbye ate kubanga bw'oyogera kyokulaba nti batwewala n'okwogera mu nnimi zaffe kubanga kiwulikika bubi nnyo olyokuga nti wabbye naye bw'ogaa nti embezzlement nga mukadde ali eri amanyi kyotegeeza corruption amanyi era kyobudola batubuliza nnyo ne mu byokulonda kubanga bwe twali tukola constitution eyo luzungu lwe lwalemesa abantu okutegeera ekyali kigenda okukolebwa. Basooka ey'E95 bwe tuba gye twogeddeko baali bakoze ekyamagezi ne basooka balonda omulamuzi Odoki n'agenda mu bannannyini nsi ye yagendera ddala mu bannannyini ggwanga abaalikola. Naye bwe yatuuka ng'eyo n'abagamba ekindeese nze nze kukuŋŋaanya birowoozo ebirigenda mu ssemateeka atugatta naye nga temunnabimpa kansooke mbabuulire ssemateeka kye kinannyonnyola mubeeramu kinakibannyonnyola migaso ky'okukozesa ssemateeka n'aginnyonnyola n'akulaga n'okulaga naddala ekigambo ekikulu ennyo ye governance mu bya constitution engeri gye mukulemberwamu n'amala n'okubuulira kyeki
waliwo governance ezimu ziba unitary endala ziba federal endala eya unitary ekola eti eya federal ekola eti n'otegeera bwe yamalanga nagga nti mpa ekirowoozo nze bwe namusoma nalaba nga 67 ku 100 ab'Uganda baayagala ki federal era ne Ssempebwa n'addamu n'azuula kyekimu bwe gwatuuka ku Buganda bwo ne gujja bagira kubanga 97 kyonna kyayagala ki akati bwe twagenda mu kye baayita CA yali etegeeza Constituent Assembly awo nno lwe luzungu we lwajjiramu fe ate twakiyita constituency twalonda ababaka nga bw'olondako abagenda mu parliament nakawa division guuni so nga luli constituent ye yali nnyini gemawanga 15 ye Kigezi, Nkole, Bunyoro, Toro, West Nile, Madi, Acholi, Lango, Uganda Najibuuse, eriyo Karamoja, eriyo Kusebeyi, eriyo Bujishu, eriyo Bukedi, eriyo Busoga. Era gali wali na emblemu zaago. Kakati oyo ye constituent, oyo ye yandibadde atwala, ate tatwala mukiise. Kuba bw'oba ogenda kukola kintu nga constitution tokiikirirwa bukiikirirwa osindikayo mubaka ayogera ebibyo by'oyagala kyanjawulo nnyo ku mukiise n'omubaka omukiise tumusindika eno nga twamala okukola ekintu kyaffe kutukiikirira ayambeko betuwadde okutukulembera obutabula nnyo n'awazibu naye ayeteekemu naye oli mubaka amala genda ne mumala okukkiriziganya n'akomawo naga nti bye tukkiriziŋŋanyizaako bye bino ne mulyoka muga nti naye wamma birungi genda mu maaso oba togenda mu maaso kye bayita ratification mu luzungu constitution eyo teyaratifyingibwa kyekyaleeta emitawaana gyonna egiri mu nsi muno bino byonna bye mulaba results za 95 kulemwa kukola ssemateeka obw'abantu atali ow'abantu bannannyini-nsi mu luzungu titwandigambye nti bannannyini-nsi nga ne governance eri by the will of the people ekitegedde kakati ekyo bwe kyalema kwe kulaba bano manipulating akakiiko ka mukulembeze yakateekawo nze simanyi oba enkima yali esaze ku musango gw'ekibira n'ogenda n'omanya nti akakiiko tekaliyo ebibiina by'obufuzi nabyo ne bitatrainingibwa ne bitubuza ffe tetulina bibiina bya bukulembeze byandibadde bya bukulembeze naye kirungi bino okubiyita eby'obufuzi nze mbiyita clubs ebiriwo clubs kubanga simanyiyo era bwe ndigiraba ngenda kuyingira nze njagala nnyo political party nze ndibeera ne memba mu yeesooka bano abaliwo clubs omanyi lwaki omuntu agenda n'aba n'ekirowoozo kye n'afunayo abamulya mu ngalo nabaga nti wamma tukoze club bagiyita NRM tugiyise gundi bagiyise DP bagiyise gwe azze okugira lulimanya club bebanga ngeri political party omanyi n'ekigambo politics ndowooza tukimala okukitegeera kitegeeza art of governance oba it's a science of managing your society n'olwekyo buli muntu muzaale yenna ateekwa okuba politician bw'obeera n'amaka eyo society buli lw'ogikulembera amaka oli politician ne wano ndowooza bw'obuuza n'omuntu ayinza okugaa nze siri politician sikyo kubanga tukimanyi kyekintu ekibi ekiridda tekibeeramu abantu abajooga n'abakuba abannaabo n'olwekyo nze nendaba olwo nno lwe luzungu olututeganya kakati mu constitution eyo baali bakola ebintu ebyo tetwabifaako ne bigenda ne biyitiramu bwe bamaliriza constitution eyamba muntu atudde mu ntebe ya bwa president ate manya bwe byambeera muli kyova olaba nti ne bwoba wa boda yakutomedde oyinza okukola apiirwe wa president akuyambe wa boda yakutomedde kubanga institution tezissaamu kitiibwa tezikola ne poliisi kakati nno mwe mugenda mu kulonda kuno okuliwo
kwandibadde kulungi singa nakwo kwabaddemu koko ku mazima naye bwe mutuuka eyo akakiiko kooli amateeka agateekeddwa katubeere na short amateeka ga korona gonna okumugondera tegakkiriziganya nagabeerawo mu kulonda kubanga okulonda olina okutuuka kumpi ku buli muntu era kyamutawaana nnyo okulonda kwe mwamanya nti kulibaawo 5 years ago noga nti campaign ozitadde zikolerwa emyezi 2 kuba buli wamu omuntu oyo ayagala atundewo ebirowoozo bye babigule ate bawulirize n'omulala naye babimugule ate nabo bakusobola okukubaganya ebirowoozo bajjemu ekiramu naye kyebasooka okukola babawa essaawa nki nga gwe kabano babagamba nti banaaweza emyezi 2 okusooka ebimu abamu tebagenza kati emyezi 2 ne bagamba okampeininga Uganda yonna na districts nze kuba byali byantabula dda nazo mmanyi nti twabakoshoninga mu katabo kaffe bajja kutusalamu nnyingi tuleme kwetegeera ne gye tuva buli wamu obeera mu district obeera mu gundi ziyinza n'okuba 180 enkya nga basazeewo n'endala n'olwekyo buli wamu ogendewo mu myezi egi oyogere nabo bawulirize ate nabo bawulirize n'omulala ekintu ekizibu ennyo ekitegeeza mulimu obukumpanya. Ekyokubiri bw'ogamba nti abasirikale bagende balabirira okulonda bakuumye n'amateeka ga korona ate gwe mu kifo ky'okutwala abasirikale n'otwala ekika ky'abantu besimanyi oba abo basirikale kubanga omusirikale tulina babika 2 oba 3. Omusirikale tulina gwe bayita owa poliisi. Owa poliisi ye muntu ali highly trained mu kukolagana n'abantu era omusirikale wa poliisi ne bw'oba wabbye takukuba luyi asobola kutumuwa emmundu tumuwa omuggo tumuwa buli kimu n'empingu bw'ogezaako okumutaataaganya yes kubanga olwo gwe oba oyagala okumulwanyisa nine bw'oba wabbye agamba bagende tugende ku poliisi era kasita ogonda ne mugenda n'empingu ayinza obutagira ki naye bw'alaba ng'ate oyagala okuddawo ayinza okuteekako empingu n'otuuka ku poliisi n'omunnyonnyola ate takusalirawo naga nti kale onoobinyonnyola omulamuzi n'akutwala ew'omulamuzi kuba naye takkirizibwa kusalira musango naye kati bano bakusalira tonnakwatibwa n'akuwa n'ogw'okufa nti osaana ssasi kati abo simanyi oba basirikale era oba baavaawa. So was it a good move kuba recently abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo nga basinziira mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council baasabye okusinziira ku mbeera ezigenda mu maaso n'okulaba nga ekirwadde kya korona kiyongere okulonda kwalibadde kwongezebwayo ne bakola n'amendment mu constitution president afugeyo emyaka emirala 3 nga bwe bateekateeka okulonda okuddako kyabadde kya kuwabuzi kwa magezi oku babadde bawanjaga kubanga wano muwanjaga buwanjazi nze bendowooza nti ffe twali n'abamagezi nnyo okukisa kuba byali tebinnatuuka ne tuwandiikira speaker nze nina ka organization kange Evolution for Human Dignity twamuwandiikira ntumugamba tukkirize tujje tutuule n'akakiikoko a constitutional committee tukabuulira okulonda bwe kutasobola kubeerawo ne kye kaba kakola era twalina ebyo nga tumanyi twejja kwetegeka kuba ffe twali tubagamba okulonda nga waliwo korona amateeka ga korona gawakanyaga okulonda bw'obigatta oba ogenda kutta abantu intentionally ogwo omusango si gw'abantu gw'aba gavumenti abo buli eyataddewo okulonda okuyeyassa abantu singa tubadde bagenda mu kooti ffe ntubaga nti okuva amateeka tegatakwatagana tuleke buleso omukulembeze alina ekisanja kye kiggwako Meeyi nga 12 kigutuuke ku Meeyi nga 12 zino ennaku twanditegese butegesi kulonda y'abantu 5 omwomu okuva mu buli region 4
n'ofunayo n'omuntu statesman klasi z'abantu nga bawambuzi b'omanyi nti their statesmen balina tebaliiko kamogo nimbaga nti abo bebajja okukola nga presidential commission nga 13 May omwaka ogujja nimubandoyo n'abalala nga 7 kuera muddayo eri ne muleeta buli region nereeta omuntu nebaayo n'ebitongole ebimanyi okuwabula nga Law Society Voluntary Religious Council naki ne batuula bayamba akakiiko kali okugira ki ne mubawo emirimu emeka ebiri bakolagane ne ba civil servants kubanga kyetuva tubeera ne civil service netebeera nonde nga baba politician nti emirimu tegiteekwa butakolebwa waba wagimanyi all the time bano ba politician bajja kuleeta policies mpya na kujjawo zidibye naye emirimu giteekwa okubaako abagikola kakati bano akakiiko ako ne kakolagana n'aba civil servants buli mulimu ne gutambula ekyo yekyo gwe mulimu ogwandibadde gugira ki gusooka ogwokubiri kubanga constitution yamanya dde okuvaawo mu Uganda tetukyalina constitution eri ekyali kikuumamu kyali kigamba ne bweba yalimbye etya ti omukulembeze amala emyaka 10 n'avaako nemuleeta omulala nekiteekamu n'emyaka oli gyakoma okukulembera eggwanga ne babijjawo be babijjaawo ng'ate ne bw'onoogisoma kati ye spirit ya constitution mu mulamwa preamble naddala mu abamawulire mubisome mubibuulira abantu kuba abantu tebabimanyi preamble yagamba abantu bandyagadde naye tebamanya ani mutuufu kubanze kati bwe naabyogera ng'olyaga nti oli awalana president kyekibi ate mwe mubitukyusizeeyo so nga nze njagala njogere ne president amanye ekituufu naye akyuse preamble ekugamba tukoze 95 constitution tumaze emyaka 5 tetukyusanga bukulembeze na miki na mirembe n'olwekyo ne bagenda munda ne bagamba nti omukulembeze amala ebisanja ebyo oba mulungi oba mubi ekyokubiri ne bagamba nti tasukanga emyaka bwegiti basobole okulaba nga nabana abava wansi bafuna ku biki ku bifo mpulira kati ennaku zino mu abavubuka muyomba butakulembera kubanga mulabanga constitution yebatuddeko y'abakadde so nga si bwe gwali mu constitution naye nno luli nkugambye nti feeyo twagigamba nti constitution mbi naye ne bw'oba ogitunuulidde ng'ogenda kugikoleramu kakati ekyo okuva lwe kyabalema ne bakijjawo omulimu ogwokubiri gw'owa akakiiko kuyita ababaka si bakiise okuva mu bitundu ebyakola Uganda tuddemu tutuule ku mmeeza etya twebuuze eno ye Uganda gye twagenderera kukola oba nedda bwe tuba gye twagamba nti yegende mu maaso nga bakulembera bwe tugaa nti nedda biki ebibulamu tutuule tubiteekemu kakati korona naye we yandibadde awonedde oba ne vaccine zinajja tuddeyo tutuuze abantu tulonde mu nnonda ey'ekikyukiramu ey'ekitegeevu omuntu takuwalana kubanga olina ebirowoozo bya njawulo okuva ku bibye tetunawo mulolooza mwami Museveni ebyabye ayinza okubikkiriza abiwuliriza ekyo kyekibuuzo ekinnafuya mu mwenna abantu ba Uganda mwami Museveni yali supernatural katonda yamusuula busuuzi wano oba naye oli emu ku ffe bw'abeera ng'ali omu ku ffe reason kyemugaana okubikkiriza bampulira mu bigambo byagamba tayinza kukkiriza kulekera kubanga nammwe baagamba kyekyo bwetheni bw'abanga yatugamba ekyo lwaki temumubuuza lumalira ki ebiseera okugenda okulonda nzinja ngenye mumbuulire ekyo sikimanyi saakisoma mu yakinnyamu lwaki tumalanga ebiseera ne bagaa nti baataddewo okulonda nze okusooka simanyi ye waayima kuyita muntu mulala muyaayi yaaba muki era yavaawa yazaalibwa atya lwaki yazaalibwa mu bayaayi kubanga ebyo bye bintu byegira naye nze ekisirowooza nti mwami Museveni yandibyogedde singa mmwe temugenda kumuwaana buwaanyi ne mumubuulira amazima ti ekyo tebakyogera kubanga siigwe gusoose nalabako ne Gaddafi yagamba abantu be yali akulembera nti biyenje bwe yagenda okufa yafiira eri mu middumu gy'ebiyenje gye bizaalibwa tekimugasa ye bw'otuyita ekiki bw'aba tatumanyi lwaki atufuga
bwafuga atya abayaayi kituufu buli muvubuka ali mu ggwanga muyaayi oba talina nsi esobola nze simanyi nekyayita muyaayi nze siyinza kuyita muyaayi kubanga naye simanyi oba muyaayi oba tali n'olwekyo siyinzaga nti ate ono mundi muyaayi nze ndowooza nti buli muntu katonda gwe yatonda alina reason lwaki yamutonda oba oliawo katonda ye muyaaye kubanga lwaki atonda abayaayi kubanga buli muntu yenna ku nsi mutendereza nnyo mu abavubuka ennaku zino babakuza nga babaga nti okusoma ye only solution era ne mutendereza ne mugaana oluusi ne mugaana n'okuwuliriza abagize oyo teyasoma nnyo kakati ne bw'oba olina PhD 10 ng'osoma bulungi nnyo katugende nti wazisoma mu medicine n'oba ng'omanyi n'akawuka kali akaleeta kolera era okajjanjaba bulungi ne kawona naye omusajja oli n'agaana okuyonda akazambi oli wansi eyo amuyoola okawonya kakati olabye katonda yakuteekawo gw'osome nnyo ate oyige biri ate n'ono amanyi okuyoola gundi eyo ekitegeeza katonda atuwa buwi kye bayita talents gwe bwakuwa talent ey'okusoma ennyo eddwale mu musaala osaana ofune munene kubanga gwe ekikyo kikutwalira ebbanga ggwanvu okutuukako nze ayiga okuyekwera n'okuyoola ebisaaniiko bunaku 3 nnya n'amaanyi ge yampa katonda mba mmaze okuyiga okugira ki n'olwekyo tetujja kufuna musaala gwe gumu naye ate ffenna twenkana mu maaso gaani katonda era ffenna ekyo yakikola lwekyo simanyi muntu wa katonda bwe muyita muyaayi ekyokubiri bw'abanga muyaayi lwaki oteekateeka okulonda newetabamu n'abayaayi ate kakati ekyo gwe defeating n'olwekyo nze sirowooza nti oba ye yakyogera kale naye ndowooza bamugamba akyetonde addeyo abuulira abantu ti naye si muyaaye nga nabano kubanga katonda bw'aba yakola abayaaye tulina okukolagana nabo bw'aba teyabatonda ffenna tukolagane mu kiti buli omu yagira ki yamutonderamu era ebyo byebintu ebibategeeza nti kasita omuntu pawa ebeera nnene oluusi oyinza okulowooza bw'obeera mu pawa okumala ebbanga ddene nti gwe buli kyolowooza kiba kirungi togambwako kakati ate ekyayonoona tulina intelligence system zetusasulira ssente naye tebamutegeeza bintu ebyo nti si bwe babyogera kakati bo bagendayo kumubuulirayo ebyo ayagala kuwulira so nakimugamba nga tuziika nabudere nti be bajja okusuula kubanga tebakuwa magezi matuufu bawulira buwuliza ayogeddeyo ekyabadde talowoozangako nti oyo mulabewo era nali mubuuzizaako nti nkuwalanira kitukuba nga ndobo mutwali mufenna musome si binyeebwa byange oba kabalagala gwe walya nange sikikolanga nkwagala nga mukulembeze era bw'otukola ebirungi nja kukusiima bw'okola ekibi nja kukiyogerako kakati bwe mugamba nti nze nalaba nga yasanga ensi etandise okukula erina cooperative bwe nzijjukira gye yava wansi eri abantu nga babakuŋŋaanya okutandika ne bookya n'olubiri ne batandika mpola ne bajja nga bagizimba okutuusa lwe baatonga yagenda okujja nga cooperative yatuuka ku level erina ne banka erina fleet of lorries and pickups erina amaduuka yeyeimportingira eddagala ery'abalimi kati lwaki buli kirime kifudde kubanga buli diikandi hala aleeta eddagala ye taleeta nankani aleeta kufuna magoba kasi ogenda e China ne bakulima nti Coca-Cola ng'oleeta natta n'ebitongole nga Kawanda research ziri zonna zinnamulongezi gundi bazitta mu kifo ky'okusookera eyo ebintu ne batubuulira obuwuka obuyingidde mu Uganda buyitirivu nnyo lwakubanga ye yajjawo ebintu ebyali byo-controlling tokyalima kintu kitali kifuuyire ffe ng'ate twenjoyinga mmwe mulabye nnyo ne goowa ono gw'olaba batunda mmwe babaguza tayinza kuwooma nga nze gwe nakulirako kubanga n'ettaka soil erosion yalitwala tuli twakolanga ebintu ebyo nandibadde ndowooza nti abamubuulira ebintu ebyo n'amanya bwe tunaddayo tubikole tubitereeze kakati environment mwe bazimbye nakwata ku lw'egindi wano olw'ebbombo kwata olugende luweero olabe olw'ebulemeezi ffe tuyitayo obulemeezi mwe muyitayo luweero nali njiyita tawuni naye kati that is what it is buli vale bagizimbyemu ki
industry ate nkya n'ogaa nti ate abantu bayingiridde emirundi emeka ffe twakula Lwera tabotoka kati yakabotoka emirundi 3 ensonga basimye omusenyu eri n'eri ne bakyusa situata y'egonda byonna ebyo bizze lwakubanga tetusobola kumuwabula ate teriyo muntu ne bw'oba president ne bw'oba ani nga gw'olina obwongo wekka advisor balonda bamukolera mulimu ki ate bagasa singa bamugasa singa ekyo ye yandibadde n'ennankani singa n'engeri gye yajjamu kankubuulire ffe twandibadde twegayirira ne constitution emukkiriza agira atukulembera tumuwalulire nakkaliba teyandirabye na muntu amusonga mulume naye bw'ojja n'ofutandika okutuula ku bantu bw'otyo kubanga bali bakuwaga buwazi buli kyoyogedde osituuka etime n'obanga buli kibakuwaga omuntu mukulembeze oyinza okugamba bano nti bayaaye oba basirusiru bw'obanga obagendi basirusiru ng'ate gw'obayita ne mu kulonda ebisaanyizo byewateekawo baabituukiriza musirusiru kyabeera n'ebisaanyizo by'oyagala olidde gwe biseetinga n'olwekyo ekyo ndowooza nti nammwe mukitwale butwazi nti abantu tubabuulire twenenye eri Katonda tutandika okukola ekirungi kakati okulonda kuno okulabye bwe kwatuuse abantu abamu ogenda okulaba takkirizibwa ku radio bamuwanulayo ate kati owakakiiko n'agaa nti genda ku radio ate mwe mubireeta si bwe guli luli tebakuba abantu ejjinjaawo nga Bobi Wine ayagadde okubeera ku radio kakati oba babakubye olwo kakati tunaakola tuti era okulonda kwa kikaaki akakiiko weewuunye ne bye muteeka ku TV ffe bye tulaba eno kuba ffe temutubuulira specifically nga muliika nti wampeereza report owakakiiko tayinza kubiraba ayinza n'okuga lwaki tebampandiikidde ebyabadde ne ku TV openly nga gwe mukulu w'akakiiko n'oyogera n'ekintu ng'ekyo mu bantu nga tolina na nsonyi lwaki tebagize eki kakati mpulidde Bukenya wano agenza okulowooza nga bukedde yamaze okuga nti ezo disu tugobye temujja kuzikampeeni kakati agaa nti awo olwaleero bagenda kutuula balabe engeri gye lwaki kiri si kye ekyasoose ekyokutuula ne bamuga tebannafulumya kintu ng'ekyo mulina abantu ng'enanga musajja atumusaasira kubanga abaavu mu mutima beesiimye nze siyinza kukola mulimu ogwo ne bwe mba nfa nsabiriza waakiri ne bakwogeza kyo ne bakwogeza kiri gy'omanyidde ddala nti temuli kwegamba n'ogaa nti lwaki tebaakolayo robot erimu gundi kubanga omuntu alina obwongo si buli kimu nti okyogera nowulidde naye basajja bato ayinza okumala okwogera kyo aye nkya naayogera kiri nogaa nti kakati n'otula n'owuliriza n'obulwa n'okubulwa gy'olaga n'olwekyo ebyo byonna bizze lwakubanga terikyalina mulamwa olw'okulonda ffe tusabira kusabire kuwuliriza kirivaamu naye tetulabayo kulonda kubanga okulonda kwandibadde bantu kuba na mirembe kutubuulira bye banaatukolera naffe ne tulyoka tulondamu ani anaatukolera emyaka 5 egigira ki egijja ne bwe tuba gwe tunazzaako Uganda y'enkya